Beauty Center tusangibwa Wakaliga oviramu ku stage ya Ssekabaka. Tuyina akazigo kaffe ke bayita Sweet Girl. Kano kakola ku stretch max oba mugaba. Ne tuba ne Black Shining Girl eri gwe ayagala okuva mu buddugavu okudda mu bweru. Eri naawe omweru ayagala okukuuma olususu. Tuyina akazigo kaffe ke bayita Magejjo Habo Jelly. Eri oyo ayagala okwongera ku hips ze, akabina oba entumbwe. Ne tuba ne Mugeza eri abaami abaagala okwongera ku size yaabwe ey'obutonde. Ate kano kakola ku nsonga z'abakyala ne tusobola okukwasaganya ensonga zaffe ez'omu kisenge. Tulina ebizigo byaffe ebijjako enkovu n'oddirayo ddala nga bwe wali. Ne tuba n'ekyuma ekya detox machine ekikamulamu obukyafu okwetangira endwadde. Bw'ayetaaga empeereza yaffe linnya emmotoka eziyita Wakaliga oviramu ku stage ya Ssekabaka okube ku ssimu 0704 197 699. Mama Nimu Beauty Center Wakaliga ffe bakabaka b'ensusu. Munda Uganda fe abachimbo wa Habo Research and Training Center ate kuno twongedde amaanyi mu mpeereza yaffe era twongera okubakowola mwenna tujjangu ofune ku bujjanjabirwa Habo. Tuyina ebintu bingi nnyo bye tugenda nga twongeramu amaanyi ennaku zino abantu baffe mwenna abadde nga batugamba ku bintu ng'ebya sukaali, pressure, amaanyi. Tuyina ecupa yaffe ey'aba masturbation victims ate yo twagyongeddemu nnyo amaanyi nti kati kyakwetaagisa ng'amaanyi nti oba amaanyi gakendeera nti gitukutwalira obudde. Olunaku nga lumu lukka kasita otandika okunywa making sure nti n'ecupa eno osooka n'ogishakinga mu ginyeenyemu saanukula nywako ekitundu kya tampeko woonywera bwoti omubiri gutandikirawo okubeera nti n'ogufunaako obwagazi. Tulina juice wa phone abantu abasinga obungi mubadde munnyonnyola nnyo ne mutugamba nti bane mwami Kimbo watwagalayooko eddagala bamunagamba nga teririmu wadde kantu konna kakaawa nga kugane bw'oyagala muntu waalinywe asobola okulinywa nga juice. Ecupa yaffe eno ugiraba ekola both ku bakyala n'abaana naddala nga cells zakendeera nnyo mu mubiri. Mulimu omuntu akugamba nti sense of human yakendeera bwagazi bwakendeera sikyalina kyenjagala naye yennyini eri mu form of juice osunda busonzi n'onywa ate era ekoza ne ku bino ebya emergency oyinayooko ng'ogendako oyinayooko ogenda okukyalirako oko munno osobola okusooka n'onywako obusandikira buno bonna bwokka bukumala. Tujja kubeerako okuna ecupa yaffe eyamusanyusa appetizer drink abaana bange ab'obuwala leero bannaye Mukama yayanukudde essaala zammwe kubanga appetizer drink eno era nga bwogiraba nti ng'omusanyusa. Abakimbo bw'oba otunuulidde ingredients ate eziri muno nnyingi ddala nti mulimuko ebintu bingi nnyo twagikombayininga nga ecupa egatta sisitemu yonna ey'omwana omuwala banyuma mulina complications abamu n'abeera nti n'ensekeza awulira nti nezimuluma abalala n'akiwulira kubanga mulimuko abantu abamu akugamba nti nkiwulira nti oba nandibadde nsobola okutuuka wano nandibadde nsobola okutuuka naye ng'ate takisobola. So ecupa eno eyamba ebintu bingi nnyo nga bakyala okutuuka ku ntikko kola ki byonna bitambulira ddala bulungi naye yennyini nga yeno gisunde kubanga yo nkwafumu era bw'oba ogitunuulidde enkwafu ddala yo nga yosunda nobeera nti no bw'ogisunda nzito era ejja giraba ng'ereeta ekyofu nywako. Abantu baffe mwenna tubagamba abakyala nti nate sirina bulungi mazzi babadde baludde nnyo ebbanga batubuuza ekiddo kino ekiwulula bagitubuuziza nnyo liragamba mulimuko abazadde mukigulira abaana nammwe abantu abakulu ng'oyina naye bweyebedde okumaitaininga kigulira abaana nogakooko teekamu kakasajjesajje kaffe nywa. Tuyina eddagala lyaffe lino eryamukonola abakyala mubadde muludde ebbanga mutugamba manye ekigambo ky'okutyaba ekinenku mubadde mukitwala nti kyamaanyi nnyo kugira nga omuntu amanye nti no kyakumala myezi ebalala wiiga ebalala meka nno eddagala lino lyangwiza ddala era gwalina omuntu nti n'omuntu wange kugamba naye bambi mukyeyigirize nosobola okukavulira muno kimutwalire ennaku 3 ekinene nnyo ennaku 3 zokka likozese mubisi gwanjuki osobole okukwataganya. Tuyina embaluka kakutakamu n'omuyonza mubitubuuzizza nnyo naye nga bino byebintu ebimu kubisingira ddala okubeera nti nno lyokkulu era mubeera nti nno oligenderedde mu ntabula yaalyo olyegendereza nti nno jjo nga jjo teriba onsaano nga bw'ogiraba gibeeramuko okunkumuka kuno kwataganya nti ne bw'obeera oligize bwoti ddagala ly'amaanyi mwenna abantu agamba nti nno njagala ninayoko munnange sewulya bulungi sikola atya osene jiika emu yokka gyoteeka ku kyayi oba gyoteeka ku mazzi agabuguma nobeera nti nosobodde okunywa pozi neriddo lyaffe lino erya brain booster. Brain booster ekintu kino tukikozesa ku baana abatalina magezi nammwe abantu abamu abakaabakana abakola batya otemako piisi n'oginywa mutwettanire mujje mu Kimbo wa Research and Training Center musobole okukwataganya weetuli Wakaliga bw'otuuka ku Ssekabaka baganyenda akojja Kimbo n'amatabi gonna amalala okwetula Uganda yonna mujje mufune obujjanjabi obwa Habo.
kusimba chimera na chisimba chabala Waluba lubimbi Oluwange ndutusiza mponye Munange wetwe sobeza Byonna tubisonywe Tutandisa omukwano moja Ate nonga gwadala Bana babadde bazunga ne sabu ne feza Ebyamwe mbirese osikyetaaga Onosulako jeno Onaletayo jeno Tunalya kachiyeno Nguchaddeke wangeno I love your ways, the way you looking, and then I love you smiling, the way you smiling, I love your movement, locomotion, and then I love your kisses, oh, bumabuluji, give me ketchup, my benzela got chips in a ketchup, give me ketchup, benzela got chips in a ketchup. Jagala ketchup, mapenzi lako chips na ketchup. Jagala ketchup, mapenzi lako chips na ketchup. Oli mulungi tewe koza birungi ounyana bulungi oli bei nene onosulako jeno onaleta yecheno tunalya kachiyeno nguchaddeke wangene. Give me ketchup, mapenzi lako chips na ketchup. Give me ketchup, mapenzi lako chips na ketchup. Jagala ketchup, mapenzi lako chips na ketchup. Jagala ketchup, mapenzi lako chips na ketchup. Give me chips, oh 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 oh. Otekela kenko puluombo. Give me love, oh oh oh. International not local. Nyagalango mwana muto tuzanye nga akina popo. I don't think the way we go tuzanye kute popo Give me ketchup, mapenzi lako chips na ketchup. Give me ketchup, mapenzi lako chips na ketchup. Jagala ketchup, mapenzi lako chips na ketchup. Jagala ketchup, mapenzi lako chips na ketchup. I love your ways, the way you looking, and then I love you smiling, the way you smiling, I love your movement, locomotion, and then I love your kisses, oh, bumabuluji, give me ketchup, mapenzi lako chips na ketchup. Give me ketchup, mapenzi lako chips na ketchup. Jagala ketchup, mapenzi lako chips na ketchup. Jagala ketchup, mapenzi lako chips na ketchup. Swanga venye yo yese omani rafiki nesimba ne biti Vinka. Oh, hey, banango mwala ya yimba bamuyitani senga ngwatira okumanya abayimbi abakazi bamuyitani muyimbi mupya nga sindafunayo muyimbi ayimba bwati Welcome to Monday Show program ekikolo neddagala tutandise mu mbeera yonna yonna tubalamusizaako nnyo mwebali ddala. In fact omwana yajja kunoonya nja muwaayo ku ssente yayimba bulungi nnyo yayimba bulungi nnyo olaba pesi yonna gye yatambulirako enzina ennyimba buli kimu kyonna kyatambulira ddala bulungi nnyo n'olwekyo producer waffe King Swaleze ajja kufa okulaba nti n'omwana oyo tujja twagala kati twatandike n'okupromotinga actual abaana abayimbi so kyemmanyi nti n'omu oba manager wo oba omuntu yenna kwali ku ABS TV ojja kubanga osobola omututuusaako butereevu mugambe kimbo waakunoonya So akayimba kamukolede akayimba katukoledde in fact 2018 lwe luyimba lwena akasooka okuwulira nga lulimu si message naye pace gye yatambulirako mu mbeera yonna yagalanga omwana omuto
yayimba chapo bachita chapo chichi chapo yali ategeza bino bibagattagatta bino baligani bibali so twala msizako nnyo mwebalire ddala mwebala okubeera nti no gye muli amanya n'eddoboozi kojja Chimbowa Herbal Research Clinic and Training Center Wakaliga branch Mukono branch entebe kubayita ababiri mwebale nnyo mwebalire ddala mwebala okugenda okwejjanjaba in fact branch y'entebe kati weeri nzigule obudde bwonna Monday paka Monday mubadde mutukabirira nnyo nga mutugana no kojja branch y'entebe oluusi bagigala late no wogendera wonna okuva ku makya saa 12 paka sawa ja branch y'entebe weeri era mugende mwejjanjabe abantu bange ab'Emityana Kagutonye Kagwake kulokusatu ndinamu kulwokusatu luno ndinammwe paka sawa 5 kitegeeza oba oyagala okonda bakeerako ate Mukono ku lwokuna ekibanyi kigwe n'amenvu nga ngenda kubeerayo nze kennyini Senga Nakiganda timu yonna ne Mama Nimu Beauty Center Mama Nimu mukyala Mama Nimu actually yagambye ku luno agenda kubeerayo ng'akwasaganya ku ludda olw'ebyensusu bano njagala kukola Ipsi Kabina Ntumbwe tugenda kubeera naye butereevu awe Mukono ewa Anthony mabega wa dipo ya Pepsi previously yali dipo ya Bell naye kati dipo ya Pepsi program ekikolo n'eddagala ebeerawo nnyo okutambulira in fact it's the #1 show nti buli lunaku olw'Emmande ye program yatuweesa award lwaki tugite insistingako nnyo program eno yekusomesa engeri gy'olina okwejjanjabamu okuviira ddala awaka senga omusajjajja nga toyina mazzi first aid yandibadde etya bw'atagafunanga kagamba nti bannaye zisirabangako ttama bwe lizimba ddagala kiri oyina okukozesa n'olabanga ettama lizimba mwenna nti no njagala kunaaba ku kyogo njagala kukola kino ninakooka mbeera kasese mbeera bundi bujjo naye nga wandiyagadde okubeera ng'osobola okukwataganyako weetuli nnyo ate era ne tugikuddiramuko ku lwokutaano ffe kennyini kojja Chimbowa wamu ne Senga Nakiganda live show buli lwakutaano saawa 5 ez'ekiro paka essaawa 7 in fact management ya ABS TV ye program gye yawe essaawa ennyingi olwokuba nti nno abantu baaliwo basobola kwejjanjaba oluusi senga omuntu ng'alina omuyonzi ewaka n'akaaba enseke n'alina emirandira gy'akatula emiti gy'akatula mwagirabanga tegyavanga waka oli n'akaaba enseke n'agamba enseke zinnuma omwolola ne gubeerawo omwana n'akugamba nti nno nze ekyogero nina kitema ntya so eno ye program Monday show sindika message yo ng'obudde bukya bantu bange olunaku olweggulo mwannenyeza ne mugamba nonokojja message zaffe bw'osindika message ng'obudde buyise kitegeeza tetujja kubeera nti no era zino essimu tutandikira ku message abantu ze bazze nga sindika message yo ku 0706 987 essimu eryemu yokka gy'olina okusindikako mu message essaawa zino eri 0706 987 kyovola batwajawo yo ne tugigejjesanamu nti omuntu oleke gamba nti ate message line sagira TV yange entono message line ye yesookera ddala wansi gy'olaba mu red twas spacing enamba gy'osobola okubeera nti nosobola okusindikako obubaka bwonna nobeera ng'embeera yonna etambulira ddala bulungi bantu bange ab'Emukono mbagambye ku lw'okunanzija naye ng'abantu baffe mwenna olunaku olw'enkya lunaku lwakabisi senga kabalaga abantu baffe yes kiregeeza olunaku lw'enkya abeesibye mu byonna byonna bikoze complication zonna olunaku olwokubiri twalubagamba nti omuntu yenna ayina complication yonna ng'olaba kiganye ng'embeera oyina ennyumba z'abapangisa ziganye oyina ennyumba z'abapangisa ogezezaako zimba actually akabisi kano sigenda kukweno cupa gyensutudde wabula ngenda kutoolako mpolampola nguteera mu mukyala noabeti yeyagutuleetedde omanyi guno mumesi gukamulirwa ddala kuviira ddala nga guli ku oligino netumala tutabula mu buli kintu kyonna jangu onaabe ku kyogo nammwe abaana abako naye nga tutwalangako kabisi jangu otwale akabisi kenjuki kansirako kawaka mu mwenna abayina ebibamba gamba njagala bakasitoma bankuŋŋaanireko nga njuki omusajja muwomerenga mubisi bwa njuki emmere gye balya ku woteeri bwoba oyina woteeri ogambe nti emmere yange eno bizinesi nyingi nnyo nnyo zeesibye abantu nemugamba ogenda nogamba nti mukyala gundi afumba bubi naye ng'akola ki yamazaawo olinagamba nti ekikazi ekyo banaye kifumba bubi kikola kitya naye ng'olaba nti nno amazaawo kitegeeza alina omukisa okuwondera
jangu ono n'akabisi kaffe ak'enjuki osobole okubeera nti no osobola okukakwataganya nammwe abaami tulina eccupa yaffe eno amanya nga abakyala Nacho V Power Extra butereevu nnyo ndowooza eccupa eno ojja kubeera nti no wa kamera ajja gibalaga bulungi nnyo bw'oboza eccupa eno eri 3-in-1 eyambako nnyo okubeera nti eyambako ok'omukyala eri 3-in-1 erimu amazzi gogola musekera bolaba Nacho ingredients zaffe birimuko ebintu bingi nnyo mulimu amazzi gogola munseke bwagazi omukyala bino nti no situuka ku ntikko nalemererwa okubeera nti no nkwataganya eccupa eno ekuyambako nnyo era ogiraba Kimbo wa Research Clinic Training Center Nacho V Power Extra. Actually era bwe twali tutwala mu laboratory oba mu National Drug Authority ye chupa gye twasookera ddala okubeera nti no tukwataganyako lwasonga twakitunulira nti system y'abakyala yaliwo nnyo omukyala agamba n'atuuka senge ebbanga lyonna n'agamba situukangako ku ntikko ng'ate n'agamba era talina ng'omwami amukomplainingako talina bbugumu n'agamba sirina bbugumu sirina mazzi atalina mazzi atalina bbugumu tojja kutuuka ku ki tojja tuuka ku ntikko kyevulaba nti n'eccupa eyananye actually eccupa eyo gyolaba ku display bagiyita power mix eccupa ezo bw'ogiraba kuliko eccupa eriko ekimyufu n'eccupa endala ekiriko ekya black eno eya black ogiraba eri so thick nti ye muntu yenna ng'oli mukyala ng'olina complication naddala mmwe n'abalumizibwa nti bwengenda mu periods nnumizibwa enseke zazibikira sibeerako strictly osundamu busunzi n'onywa ye total cleansing of tubes eccupa eno ey'abaami kyevulaba nti noyo twagiteekako nti ate abantu mmwe abagenderedde ddala emyaka power mix eyo gy'olina okunywa kubanga yeekuyambako ok'ekintu kinene nnyo okubeera nti nesobola okuddamu okurebuildinga cells wamu ne hormones mu mubiri ekirungi kya byonna terikaawa kyekintu ekisingira ddala obukulu bwa byonna nti noli abantu bekwasanga mune eddagala lino shakingamuko nywako mu mbeera yonna back to the normal eccupa eno eya cleanser actually King Suarez ojja kuba ogiraga eno yali temu eno tesosola mwami oba mukyala solongazi bw'obeera ng'olaba nti no production ya sperms mu mubiri eri low kubanga mulimu abantu tusanze situation nti omukyala akuga nti first round isobola okuba n'amazzi naye ate second round gabulira ddala n'enkala yes ate era n'akugamba nti no ne bwenywa ne bwembeera nti no nywedde oba nembeera nti no nkwataganyiza n'akugamba nti no bwembeera nakoze sex olwaleero amazzi nsobola okugalaba naye ate bwenkiddamu consecutively oba nenkeera nenkikola naluli n'agamba nti no tekibaawo eno erimuko production ya sperms mu mubiri okubeera nga weeri kubanga oseerera yes nammwe abaami abagamba nti na sperms zakendeera bwe negatta second round ate amazzi tegafuluma nze nenyula ntuyana nnyo eccupa eno ejja kubanga esobola okuyamba obulungi ennyo so jangu ku clinic jangu ewakaliga ku Ssekabaka ku hoteli ya Semana gye bayita Pacify gambo wa bodaboda yenna nti ngenda ku kiriniki ya Kojja Kimbo bamanyiwo bantu bange mwenna abasinzira mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo agamba naddala ekintu ekisingira ddala omuntu ng'ogamba nti nfunye complication mu nseke eccupa eno eya Nacho V Power Extra tuludde ebbanga abakyala tubagamba nti eccupa eno y'emu ku ccupa ezigatta system zonna egatta system yonna ekola total cleansing nobeera nti nosobodde era bw'onywa eccupa eno tukusuubira okubeera nti ojja kuba n'amazzi agaserera ojja kuba n'amazzi agasquatinga ojja kuba n'amazzi agamala yes kati nga bw'ogiraba eyo gye bayita Nacho V Power Extra Nacho V Power Extra tulina eccupa yaffe eno eya cleanser nti cleanser kitegeeza ki nti okyasobola okubeerawo mu system yo ng'eya bulijjo n'ogenda n'osanga situation nti system yennyini nga yo yeesiba abantu bangi nnyo babaddewooko mu nsonga zonna n'akugamba nti system mu mbeera yonna yeesiba so osobola okujja mu Kimbo wa Research Clinic and Training Center noba ng'osobodde okukwataganya n'eccupa yaffe eno eya cleanser nekuyambako okuklizinga mu system yonna nobeera ng'embeera yonna esobola okutwalagana obulungi ddala so jangu mu Kimbo wa Research Clinic era ogiraba nti no Nacho ingredients bw'oba ozisomyeko temubulamuko muyonza nti gusobola okuyambako okubeera nti no bw'oba okwataganyiza ng'ofuna ebbugumu osobola okufuna ebbugumu production ya sperms nga teyeetaaga kwekaka mulimu kabami abamu akugamba nti bwembeera ndudde ebbanga nga seegatta manya nga bwembeera ndudde ebbanga nga seegatta mala mangu just because that system eyiyo eri low eri wansi nnyo nti nno gwe kenyini tolina exercise eyekwata so eccupa eno ejja kuba ekuyambako tujja kuba tubalaga eccupa zaffe nga THT kibayita total hydrochibration senga tugenda butereevu nnyo mu messages ez'abantu mwebalemye abasindika ndaba messages za WhatsApp
ku simu eyo sindika message yo ku 07006 9 8 esimu eri 07006 9 8 senga oli ambasada w'abakyala olwaleero kyetutunuulira ennyo tugenda kutunuulirako ku kintu ekyokumala ekintu ekyamazzi ng'omukyala nti nno omukyala kiki kyolowooza nti abakyala kibalemeseza nnyo tuuka ku ntikko abakyala nze ngamba kojja ekibalemesa okugamba nti batuuka ku ntikko ekisingira ddadda mu byonna omukyala bw'abanga talina nje omukyala n'ekirala bw'aba nga waliwo abatamanyi ddala ye nga takimanyi nga ye takimanyi atuuka butuusi n'agamba nkoze eki nkooye waliwo n'agamba nti ye kuva we yabaawo tasobola akiwulira nga kijja naye nga tajja kukola ki naye oyo aba akiwulira ebisa ebisinga obungi ensiga ziba zakola ki ziba zazibikira ekirala abaami bw'obanga tomanyi watuufu wa mukyala wakola ki sanga muleke kwekwasa baami muleke kwekwasa baami omukyala waliwoko njagala osooka okkirize nti mulimu omukyala atamala nkugambe kojja kyensoose waliwo omukyala ye nga takola kitakimanyi era tamala naye waliwo okubanga okiwulira muli nga so walikoze eki naye ngaenseke tezikola ki mulimuko omukyala okubeera nti no yandibadde amala naye ngaomwami yatakituuka ye kojja waliwo okubanga omukyala yalibadde amala naye ngaomukyala atandise okuwulira nti anaamala ngaomwami yakola ki nga amala agwa waliwo okubanga omwami nga mbutuufu newaneefulubenda ddamu nga ye tatuuka omukyala bwayagala akole ki akoone abaami musaizi nti mulimu katinga abakyala abawana batali bembalala ayagala nnyo okuliya ddala ng'omuggo gukola ki gukongera ddala kati ate n'owembalala n'agamba nti nze nnyumirwa ku ki kukoola bakiyita kukoola kukoola kuno kungulu naye ate nowesiŋŋana nga ate omwami gwafunye tamanyi kukoolako kukakana nga takoze eki omukyala tatuuse. Welcome to the show. Tubalamusizaako nnyo twongera okubalamusaako kubanga eno program Monday show program ekikolo n'eddagala the number one show a program ekwatira ddala ku muntu wa bulijjo mu bujjanjabi mu kusereka n'okubeera nti nno owandisomosa otya mu mbeera yonna so tujja kgenda butereevu nnyo mu messages zammwe mwebali nnyo mwebalire ddala omukyala Rita Financial Trust Bank webali nnyo webalire ddala nenyongera okwebaza muganda wange omukulu Frederick Sempebwa webali nnyo webalire ddala okubeera nti nate programu eno tovaako era ye yagambye n'agamba kojja nja bakwatira kye mbakwatidde mbere nga nkibawa olw'okuba nti no muvuddeyo ku muntu wa bulijjo ne mukwataganya mu nsonga yonna onagamba nti kojja tugeze mu messages zammwe tujja kuba tusoma messages za WhatsApp tujja kuba tusoma messages za bulijjo kasavu kanyamu sindika ekibuuzo kyo ng'obudde bukyali obeere nti nosobola okukwataganya onagamba kojja ebbeeyi eri etya kuba ekizibu kyange nkiwulira okyogerako sitetutegedde kizibu ki naye ng'osobola okubako okwo ku simu ezo nobeera ng'onnyonnyodde omusawo endwadde ki gye twogerako omukyala nti nno butatuuka ku ntikko amazzi g'ogayina ogawulira nti nno gakuluma kubanga nekyo nakyo problem weerisenga nti tusanze situation nti mulimu nk'abakyala abamu akugamba nti gajja naye nga tagawulira nti nno gamuluma ati nga kyeneyo kojja nze ngamba omukyala tagawulira be bakyala abeemazisa naye omukyala talina buzibu bwonna bwonna nga n'enseke mulimuko n'enseke senga ezaata olyose n'okyogera mulimu k'enseke ezaagaziwa nga zo bwe zijja amazzi gayita obuyisi amazzi ag'abakyala okuddiramu akatono ennyo omukyala alaba ABS TV essaawa zino amazzi g'omukyala galina okujja nga gakuluma kyeva wulira nti nosanga situation nti waliwo okw'omwami wakoona n'otukesera n'owulirira ddala nga muli oyagala mukwatira awo nga woowulira kitegeeza nti amazzi gano bwe gaba tegakuluma ekyokutuuka ku ntikko bwe wekanga nakugamba ntuuse ku ntikko naye ng'oluusi amazzi gano agatuusa ku ntikko omuntu tegafulumye so tukubiriza nti ojja kujja onywe ku muyonza osobola okwefunira omuyonza akatulula akasagisagi akakumpuli olutungotungo n'omubisi ogusogoddwa n'amabidde exercise eno esobola okuddamu naddala akasagisagi ne kakusengejja munda nobeera ng'ovaamu ebikyafu kubanga mukalabyawo nti naakasagisagi ako kayamba nnyo okubeera nti no kasengejja era kyevulaba abamu bagayita namanda nti gonga golya ka black nti lwaki kefaananyizamuko ne black tablets nga chako tablets nti bw'obanga olwadde ulcers kyevula bagamba nti gaye enseke zisobole okweta
system eriyasobola okutakkirizingemu mu ndobo obuchafu kati naffe akasajisajika ne kireetera okukasiikako nti kakuyambeko okwokuta exercise ey'enseke zino omukyala abadde agamba nti ne bwe babaako we bakoonye nze ne bwe neekaka ne bwe nkola ntya kubanga naye ate tekyetaaga mukyala kwekaka anti senga owulirira mulimu abaami ababanja amazzi nze omukyala yaŋŋamba nti omwami nakubanja amazzi newekaka ate nga togayina anti kyekyo kyenkugambye nti nina omukyalo omwe yali anti nina omukyalo omwe yaŋŋamba naŋŋamba nkojja nkubuulira omwami wange yaŋŋamba nti waakiri sindika omusulo yemubulira amazima kwagamba omuntu yenna yali ayina ekintu kyamanyiddeko yali yegase n'omukyala nga ayina amazzi tusanga situation nti abantu abo babonaabona nnyo obungi era buba tokyalinga nnyo naddala abaami abo mulimu omwami yemanyira nti nno bwe negatta n'omukyala omukyala alina ofulumya amazzi kwegamba nga bwewegattidde omwami yali afunyeko ku mukyala ow'amazzi ayagala nnyo omukyala era akola ki agalina kubangako waliwo kojja abaliwo nga ye buli gwagwagwa ku mukalu era oba nakyo kisiraani naye nga waligwa kuoyo ajja kugenda yangaba kojja binsobedde musomesa amazzi nemusomesa amazzi nagaze nga sirabangako nakama njagaddeko ku bakyala nakama nagamba ebyamazzi nze sibiraba nagamba nze ebyamazzi sibiraba so ekyo nakyo gyekiri nti lwansonga nti no senga abantu abalina amazzi nga gali kuoligini kino ekintu nga tukyogera teyekaka agawuliriza amazzi gaba oto nti omwami oluba okutandika bwati bwe paba oluba mugambako oba mugajjira na ku lugalo okukola fingerprint checking okoonako okobukonyi bwoti owuli agakupe mu kibatu owuli agakupe ekibatu pressure yokka nga gye galina ngo pressure yokka gye galina bebo bakyala bewekanga nti no bwasanga obami bano abanafunafu abakozesa masturbation bebo bewekanga nti no buli dakiika bamusindika ebweru kubanga pressure y'amazzi gano omukyala bw'abeera nga gajja galina pressure yago era biseera bisinga obungi enkola bagakuba eno abamu bw'abeera nga akkiridde embalala obulungi gewekanga nti gakuba ku bisenge era omwana wakonderako ayagala okukomba ku bakuli ate wakomba ku kyanadize ekyo agenda okwekanga agasimula busimuza ati mu feesi abanga n'aba feesi anabanga n'aba maaso gamukubaenena mukalefu so bannanga bakyala tuzimba monument 218 akuna mukyezo tewakyali muzanyo ensi eddukira ku precipitate rate naye tegyekumya okudduka toyina kuva ku podium oyina tambulira ku mutindo oyina tambulira ku mulembe abasajja balabuse ensi kati wetuuse erabuse nabadde ndaba kavidiyo akamu waliwo okumukwano gwange yabadde akansindikira ku whatsapp naye nga abasajja bakuŋŋanye nga bakuŋŋaniddeawo ku pasify nga abaana ababodaboda bagamba leero ono nze nemukwatako leero nze ono nemukwatako ng'olabira ddala ettama liwoze naye nga omusajja yakeera ku makya nabeera nga akubako bwati ekigalo nga bwokuba bwoti ng'olabira ddala embuuka gye gabuuka tosobola nakukola ki naye nga ate mwana waawano nga mwana waawano mwana muganda ebisoko byonna byateekamu byabaana baganda nabagamba ebiseera ebisinga obungi bwe mbeera nfunye ekipya mmwe abali ku whatsapp group yange ntera okibasindikira n'olwekyo gwali ku whatsapp osobola okusindikako ku message nogamba ekigambo nti oba mpaako nosindikako yenamba esembya ya 39 ku whatsapp tusobola okusindikira nobeera nga osobodde okukwataganya onagamba kojja ekizibu kyange kiri nti omukazi abeera ngamba nti anaatera okumala atenze ngangwa Robert Enansana ojja kujja n'ekipa yaffe eya THT esobole okwongeramu exercise eyo nti omuntu bwakugambira wonna mbuno gwoyina okwesalako nti osobola okubeera ne exercise eyo era abami tubakubiriza nnyo nti nywa embaluka kakutakamu omuwanika nammwe kennyini omuyonza temugusuulirira omuyonza guno tegukola ku bakyala bokka bw'oba ofunye ebikola ebyo bikolemunko omuyonza gwegamba okubeera okunywa osobola okuba nga okola ki omuwami oyina access ekola ki access ng'olina potential olina access esobola okukwata amazzi ago kiringa abakyala abamu ye w'omugambira nakugamba bebi mpa ku mazzi eddakiika eyo yobaokonako ng'asenako ye wookoma okubeera nti talina limiti ku kintu kye oba mwegasidde essaawa 2 wonna wonna wookoona gyolaba gakolaki ng'alina okugakuwa so gwe wenna yagadde okwogerako nange essimu yange eri 0 705
93 0485 0705 93 0485. Actually doctor agirina mutabani wange lutaya osobola okikubako essaawa zino ate naneze simu endala zonna muganda wange azirina osobola okubeera nti ate osobola okubakooko nobeera nti nomubuuziza ntambule ntya njagala ddagala lino balinsanze ndifuna ntya nkola ntya bwemba njagala balindeetere gwayagadde okukola odo oba ngaoyagala senga je mulimuko abantu abamu ngaebiseera mulimu enkoko enjeru mulimuko abantu abamu nga ye nga yagamba ndi mukyala wa vice president sagala kubeera nti no ntambulatambula ndi mukyala amanyikiddwa ndi mukyala wa professor ndi mukyala wa kino ndi MP so osobola okukola ode kirungi basenga bwe bali senga Jojo waali senga Nakiganda waali Mariam waali Omumbejja Nasolo waali osobola okuba n'okola order n'ogamba nti nno kino nammwe abayina bridal showers abayina emisomo osobola okubeera nga osobola okukwataganya akati twagamba nti nno programu yonna gy'oba olabye wano bw'obanga wagisubiddwa genda ku YouTube buterevu teekamu ekigambo Kkojja Kimbowa ku YouTube ojja kubanga osobola okulaba programu zaffe zonna nga bwe zizze naddala programu eno ennaku z'omwezi nga 28 February nagibakubiriza nnyo nti lwaki njagala mugirabe nti yasengeka bulungi omukyala engeri gy'ali supposed okubeera nga atuuka ku ntikko so that temufeekinga kumala kubanga bamu abakyala akuganze simanyi oba ntuukako oba situukako kiri it is a tangible substance. It is something you can observe and see. Teri yo mchala atuka kuntikko n'agamba nti nze sikimanyi. Nga simbu saategedde. Nti saategedde oba natuse. Saategedde lero kibulyanga kyanjawulo. Naye gwe omuntu atuuse ku ntikko. Ogambye omwami oliwo okutuuka olugumba okugenda ne mugandi mumaze kugiya. Ng'omukyala avaako nga adda ku WhatsApp amangu ago. Oba eno ng'agamba ntuuse ng'ate eno bamukubira essimu ng'akwata. Leero ng'olinamu akawogo, leero akawogo katufuukira akawogo. Awo ne bafeekingawo. Nina omwami yangamba nti Kkojja nkubuulire nangamba oli omukyala nangamba ng'omulaze ku ssente nangamba babino bye mugenda n'alaba nti noyina ku ssente nangamba ayinza okumala emirundi nga 6 ayibuliddakiika nangamba buli ddakiika yangamba oli nakakasa ddala Kkojja byo era yamala kulaba programu naye nga liyo emirundi yamwe 6 egyo anti yamala kulaba programu yaffe ku YouTube bwe yamala ogiraba nangamba ekigambo kimu nangamba Kkojja we nakakasizza nti n'abakyala bafeekinga okumala ne mugamba lwaki nangamba bulijjo ndiko nkushuwa nti nno omukyala baatuuka nagamba nti nno nagamba muno omukyala oli ye nga ye nagamba si yali awo nti nayina amazzi nagamba naye buli bwawulira nobaako wookonye ng'olakankana ng'akusiba nnyo nga akukasuka eri nga sekikkoowe gagamba eyewemu bebi webale ntuuse nagamba ate naddamu nti bwogenda bennange yaŋŋambye nti nno oli omukyala mukaaga mulamba yaŋŋamba muno Kkojja we nakakasiza yamala kukiwulira wano nga tukyogera naga tekiriyo omukyala yenna Mukama Katonda ne bw'aba yakugifutinga atya ne bw'aba wano ekika kye tumanyi ekyensinisi kyekika ekikyasinza okumala obulungi n'okubulira omwami naye ne bw'obeera ng'olina kika kya nsinisi mu rawundi emu tosobola kumala mirundi 6 tekirirayo ate era omukyala yennyini oyo omukyala aba alimbira naddala so bannange tugamba nti nno omujja kubeera nga mukwataganya onagamba Kkojja thanks for today's show nagamba amanya yenze Mugagga Hassan Kkojja nina obutulututtu ku busajja bwange bukola engeri ya kasaako naye mbuuza bulwadde kyobwo era buva kuki era busobola okujjanjabwa yes bacterial infection either UTI oba candida ekyo kyo kitera okuleeta oba oluusi kabootongo kyevolaba oluusi kiyinza okuviirako oko n'obuzibu notandika okubeera nga bwewegatta owulira pain omukyala kati oyina kubeera nti nno wejjanjabye bacterial infection yeyo neggweramu ddala so ojja kunkubirako ku simu zange ezo esimu eyesoosa 0704 eneya MTN ya 0774 nyoba eri esembya 99 oba si ekyo osobola okuba kwene esimu eri mu kabokisi ka Kkojja Kimbowa eriko 85 mu kiseera kino oba bwe tuba tumaliriza ne program neno yennyini gy'osindiseeko mu message esembya 39 osobola ogikubako n'okola order nja kuba nsobola okukwataganya ekirungi kya byonna lunaku nkya lunaku lwakubiri teriyo kuwannaanya obujjanjabi bwa bwanjawulo nnyo yeetaze buli kimu nga gwogamba nti omulimu leero olunaku olw'emmanda obujjanjabi bwanjawulo olunaku olw'esande obujjanjabi bwanjawulo olunaku olw'okutaano manyanga olunaku olw'omukaaga naye ate olunaku olw'okubiri
tufa nnyo ku bujjanjabi gwayina complication naddala ku byogo n'akabisi k'enjuki gwayina complication yagamba nti nno nze kino kiremye situukangako ku ntikko kojja nywedde eddagala naye sirabangako ku mazzi good chance tuba n'obudde mukama katonda mulungi nti sawa 12 n'ekitundu ez'okumakya tuba tuguddewo tuba n'obudde nti ne bwe tuba tuvudde wano kubanga eprogramu eno tusomesa mulimu abantu abamu awulira omuyonza naye nga yandiyagadde kubuuza nti omuyonza gufaanana gutya omuyonza nkola ntya so tulina obudde nti ne bwe tuba tumaliriza programu eno ku ssaawa 7 tulina obudde almost 3 hours time ez'okubeera nga tuddamu ne tubakwata ne twogerezeganya nammwe n'otubuuza kino n'otubuuza kyonna kyoyagala ate gwasobodde okukeera olunaku olwenkya banaye mujje munaabekooko kuki ku byogo jangu onaabekooko ku kyogo bwomala twalakooko kabisi k'enjuki akatabule si mubisi nti no guno gwa mu dduuka omubisi omutabule ogulimu buli kimu wekitegeeza nti buli ekyagaana buli ekyakusiba buli kyotambudde ne kigaana kabisi kanjuki osobola twakateekamu buli ddagala lyonna erisumulula ezo empaki gwagamba nti nno nze kino ninako akatambala mu maaso waliwo emu eyaŋambye naŋamba kojja nkubuulire wabula oli yansiseza oli block yangambye ekigambo kimu naŋamba kojja nkubuulire naŋamba amazima nze nakakasizza nti nekisiraani gyekiri naŋamba natwala bulungi nnyo omusajja omugagga nemugamba nemutwala ku site nagamba nga ettaka aliwa ddigula miliyoni 1 mwaka nga naye nagamba nga ngobako miliyoni zaga 2 nagamba naye bafa kantu katono nnyo ne bekyanga n'oli atunda nga miliyoni nezibakayanya miliyoni 2 ntisalirako miliyoni 2 buloka n'atuuka n'ekiseera n'agamba munnange nno omanyi nti ye miliyoni zembadde sente zange zembadde ngenda okujjako eza buloka mwe mukkirize muzisale kuli omugagga ne yeekyanga okukakkana enkeera bwe yali adirinze naye ettaka n'alitunda n'aligobakooko so embeera esinga obukulu bwa bino waliwo ekintu kyolaba nga gwe buli bweyandibadde otuuka ngaokwagala okufuna okutuuka ku kyoyagala ngaembeera ekola mulimu kabayina ebisiraani ebyo ebyenjawulo omukyala n'obeera n'omwami bw'obeera naye buli ddakiika muneneŋŋana buli ddakiika muyombe watali nsonga buli ddakiika ne mukola bwe muti nakusuubiza okutta ekyebali n'amusuubiriza ddala namugamba nti bwotanviira mumaka omusajja nobeera naye namala emyezi 3 teyegase naawe oba nabeera nga onogomesa obugomesi nogikaba kyokka obulira ewalala wonna wonna asaasaanya obulira wonna wonna mutuufu nga kadinewo kadi obudde noga nti wakanyambaleko okubeera nga ndi mumaka gange nyambalekogamba nga nebibafiirwa gomesa agisaba ku mulirwano gomesi nga omukyala ne bwe babeera bafiiriddwa oba nga alina omukolo gwagendako gomesi agisaba ku mulirwano omukyala oyina okwerwanako n'omanya nti no waliwo embeera ey'ekisiraani jangu onaabe ku kyogo bwomala kwataganya n'akabisi k'enjuki nammwe abaana abako ebyogo ekirungi ebyogo biri ebyogo 3 asobodde okubyetegekera twakugamba lunwe nti programu ya mande tetuliiko buzibu tukulagirira nonewodde ne waba tesobodde kukuba simu gwe saawa zino bwobanga olina akapapula nekalamu kuba twagamba programu ya mande tusomesa nga gwe bwewandika asobodde tujja tambula ne steps 3 ebyogo lwaki bibeera ebyogo 3 tusanga situation nti ebbinika eddugala tusobola giteekamu mata gafa sante bw'obeera okedde ku makya ebbinika n'ogikuuta bulungi nosooka ne wejjako ebisiraani so tugatta ebyogo bino okugjako nga ffe nti noli alina omukono bw'osobola okugamba nti ngassa ebyogo byonna bimeka 3 naye gwanaaba naabira mu mitendera kwata ekyogo ekyambulula nti funa akambula akabbula olugero akadda kwe bayita lugero n'essangula bimala bw'ofunagana amazzi agafa agakulukuta ate bw'oba osobodde enkuba etonnya ennaku zino osobola ofunawo okomukoka si mukoka ono omubi naye osobola ofunaga amazzi agakulukuta oba mukoka ono kyayambako nti naakokoola ngera bw'okiwulira nti nno mukoka ogamba naddala mmwe abalina ebizibu eby'amaanyi so bw'omala okunaaba kwataganya n'emikisansangwa namuli omuweebwa mikisansangwa kasambandege serugula miryango bikunye empangula ebikola ebyo ebyempangula ebikola ebyo ebyempangula osobola obikunya obulungi ennyo n'ekidde ekyo ekyamuwanga bakiyita muwanga ogambe nti ekiba kigazigazi ogambe nti njagala mumpangeko emikisa mulimuko abantu abamu nti ono muwanga njagala mumpangeko emikisa njagala mumpangire abagagga njagala mumpangire emirimu n'akeerula akeerula kano katuyamba lwa nsonga emu keerula amakubo nti era nga bw'okawulira nti nno keerula nti munjerulira amakubo amalungi
byesibye byonna biba byesibye bw'omala funa enkonge y'okukkubo funa akakonga ako era mutera okulaba nti no bwe muba munaaba ekyogo abamu mutubuuza n'ogamba buno obuti bwaki nti enkonge y'okukkuba eno kyeyambira nti ojja kukyogererako nti ndi kakonge kakukuba neekonako yakola ki yagenda ni kakonge kakukuba ndigirikiti siwalampibwa ndikiriba neewala ndi bisooto sirinyibwako be bantu b'osanga nti ye ne bw'omukola ekikyamu takyuka talinako kintu kyonna kyosobola mukangakangamu bantu bangi nnyo babaddewo n'alindirira n'agamba gundi n'atambula wano n'atambulira mujjawo okugenda naye ng'ayimujja yeyongera maanyi n'atambulira omusajja mbuno kino be bantu boolaba abeeganga muganga abaana mugange bizinesi zammwe bizinesi ezivudde amayumba agammwe mugagange ekiretedde obuzibu nti omupangisa olusi bwe bavaamu nga bateekamu eddagala n'otunuulira ennyumba y'omuntu n'etuula emyezi 6 nga tefuna bapangisa nga bwezizimbira ki alina emizigo 3 waliwo omusimanya beno yagula kadduuka wane ewahamu omukyala omu yagula edduuka ewahamu yaŋŋambye nti nno naligula simanyi oba bagagula batya naye yaŋŋambye nti nno bw'ogula simanya mu ofiisi osasulayo $2,000,000 kati saategedde oba yakigula atya naye yabadde akinyonnyola kusibulwa kuba nabadde envuga eggulo nga nakava ku program naŋŋamba naligula nagamba bw'oligula ffe osigala mu ofiisi osasulayo $2,000,000 bw'oba ofunye omuntu akuwa $3,000,000 nga bwe kakadde kabeera kako liba liryo paka gwosigala oba tendaling oba kugirako naye bwe yabadde akinyonnyola bw'atyo kyenzijukira nanga nagula edduuka kwa mu shopping mall awo mu town nagamba edduuka lyange bwe liri walungi ag'abalala bonna bagatwala ne bayingiza abe $3,000,000 ekitundu nagamba naye obuzibu bwe buli obwo nagamba buli atuuka mu lyange agenda okulaba nga yekwasa mbuno kino ng'atambula ng'agenda nagamba era ekkalu nagana nga ate nanoonya nekinkoleramu nekimbula kati zonna sente yaziddira nagamba yakagula $7,000,000 lituddewo toyinaako kintu kikino kyokka nga buli mwezi mbunna ate alina okusasula $2,000,000 obulira ekisiraanise nga bwe kikkuba nagamba olina ozitwala mu ofiisi $2,000,000 bw'oba mulimu omuntu oba temuliimu era nagamba nti bwe wayita emyezi 3 tenda bagikuggyako simanya so bannange yembeera gy'olina okumanya mugange bizinesi abantu zitambula taliiko ebyo abantu emabegakawo mbadde mwekwasa nti ate kuzza abaana mu masomero ate kisiibo ate bitya byonna ne mubeera nti no wekwasa nti ddi w'onoobeera ng'oli buki ddi lw'olibeera obulungi ekyo kyolina okusooka okwebuuza nti ddi lw'olibeera obulungi mu bulamu naawe n'ogamba n'ogamba muno nakubira essimu n'akugamba nti nno muli bulungi n'omugamba nti ndi bulungi embeera etambula bulungi jangu olunaku lwakubiri lunaku lwankya kwata $2,200 gwataso naddala bannange abakyala embeera buli weebyanga eganye mbufumbo abaana bammwe mwana nolaba nga mutuufu naye buli kyakwatako nga neneyiba amwekokkola ne banne bamwekokkola omwana nabeerawo nga buli kimu akikusaba nakusaba n'ebizigo $2,500 nagandikolaki esimu efrizinze message zisuse banebukeere ngye muli bangi mbere ng'ate mbewo akabisi k'enjuki mulimu abaana abalenzi twebaza nnyo mwebala okwatendinga program senga katusoke twebaza abantu mwebala okwatendinga program ekikolo n'eddagala Monday show enasimu efrizinze era ndi mukuzaba ngeri kije ekiza kubeera nti nsobola okuzzaako messages zammwe nesimu efrizinze olwa messages obungi naye tubagamba nti no sindika message yo ekirungi kya byonna tulina obudde paka ssawa 7 ojja kubeera nga osobola okukwataganya mu byonna osobole bwayagadde okwogerako agamba nti no njagala kwogerako okosaawa zino kumanya mbuno kino nkiteekateeka nti ankugambye nti gwe bwoba oyagala tukuteekereteekera ekyogo $2,200 gyokka agwa yagala full package awo osobola okuba ne mwogerezeganya ayagala yakozesa masturbation yakozesa buli kimu naye nkya lunaku lwakubiri genda ku outlets zaffe zonna ate abantu bange ab'emukono mwenna bagamba ku Lwokuna era kiba kijjopyo gwe wenna nti n'amakate gatambula sirina mikisa mumaka sirina mirembe mu kino embeera yagaana bweti olunaku lubeera Lwakuna emukono nze kennyini kojja kimba wanze neetuulirayo nembeera nti no mbeera yonna yonna tugikwatagazza obujjanjabi yes n'olwekyo mukeereko
ekikulemyenga kino kino okifuna n'abantu b'emitiyana emasaka gyetuli embalala gyetuli mwabe entebe kubayita ababiri mwe mulidde empanga olwokuba nti nno senga jojo gyasuze entebe osobola okugendayo nobeera nti nno osobodde okukwataganya nobeera nga ate naawe osobola okunaaba ku kyogo ne weefunira akabisa ak'enjuki ne mu mbeera yonna onagamba nti nno gyebaleko kojja ntera okufuna okulumizibwa mu nseke nga mmaze okwegatta n'omwami wange awo ninakozesa ddagala ki muyonza ne chupene ya cleanser oba nacho vipa extra kubanga erimu perspective za mirundi emeka esatu nti erimu ogogola mu nseke obwagazi obukuleetera okubeera nti no n'amazzi nti amazzi gano ebiseera bisinga obungi enseke zino zezibeera enkyafu ne zibeera nga tezifulumye bw'oba oyagadde okwogerako ne senga bawe essimu yo essimu yange erizo 753 58 31 gibaddire erizo 753 58 31 oke mumbeje kabusi tukulamusizaako nnyo ku programu kwoli onagamba kojja gye baleko nze maze emyaka 3 nga neemazisa naye nakola ntya kubanga ntuuka n'okuleka omukazi nenkyekolera nzeka ojja kujjayo ono n'ecupa yaffe yatyekiti kati oli addicted ku masturbation onagamba nti obuzibu bwange kojja bwa saizi yange yakenderera ddala ate ne bwengezaako okubeera nga ndi mu mbeera era teyeeyongerako kojja n'emisuwa gye mwogerako omwami gy'alina okubeera nagyo nako mugirabako myaka nga ndi wa myaka 21 kojja nkoze ntya kubanga kati nina emyaka 47 emisuwa takyayina ayina emyaka 47 kati awo nalitusadde omukyala ku ntikku nati yenyigirira yes kati ekyo kyamasturbation erina okujja era bw'obozze kyenkwegayiriddeko tunnyonnyole otubuye n'ebbanga lyogiriza totugweka problem weeri nti nomanyi okusindikano message bw'otuuka wali n'otandika otukwekagamba bantumye ate kamale omukubira nodda mu bino ne weebuzaabuza n'okola oti no okujjanjabirwa tekuliiko kino okujjanjabirwa si bugagga okujjanjabirwa tekuliiko kuswala ekirungi kya byonna offices ezaffe ziri private nti bw'oba otuuse nti no njagala kwogera na senga mu kyama genda mu lumu namba 11 bw'oba otuuse nti no njagala kwogera na kojja lumu namba 10 mwabagala nti njagala kusika njagala senga kunyambako njagala kukola kino lumu namba 8 weeri ku ludda olwammwe abakyala nti no nzize abamu nti no nzize nvudde kalangala nvudde wano sobola kuddayo ate ekinala kyandese nvuddewo yima nvuddewo njagala kusula genda mu lumu namba 5 awo twabalwenkingirawo nammwe abantu abamu nti no nzize njagala kukola kino kubanga actually naddala olunaku lwaffe olw'emmaani n'olunaku olwokubiri ebiseera ebisinga obungi kati nga bwe abakyala bolabyabo bavuddewo yima bavuddewo yima ne bagamba akojja tuzze naye tugenda kusula twagala kusula bakere ku makya batukoleko ate tulabike nti no tuddayo naddala bannanga ogende wannakakanda abakyala basulira ddala n'amaliza kyakoze eki kyagize n'atambula n'akola senga kitwala bbanga ki naku 3 ku 4 kisinziira wakwatako batowakwatako ate waliwo n'ogamba nti nze lunaku lumu njagenda nkoleki nzije ate ngende mulimu n'abagala okukola alignment nga we yakwata wabi naye ng'ayagala kutereza ayagala kukola mu kadi adjustment waliwo ko abaasikako nga yagamba njagalako kigaaga njagala gaziyamu yeyongera okugaziwagaziwa olwo lunaku lumu totewana-kwemenya jangu tuula mu ddagala singa omugambe ajja kubeera nange n'abatalina kyanadizi nammwe enkya mukeere bukeeze kyanadizi wabula bannanga abakyala ekijanjalo kyaffe ekyo nga kyamerera bbali abalala mozi ate kyamererako ddala abamene kyamererako ddala ababakikulukunya nekiggwako ddala omukyala mukama katonda bwaweya era simanyi mbeera bannange ekyo kyekyaniriza omusajja kwe kuva amazzi ago agasquating nawe kenyenyini owulira bulungi ngaomwami akoze eki ng'akikutteko neddala nga tekuliiko wadde okugjako omukyala agamba nti yewe bakikwatako awulira buli kitegeeza omukyala oyo alinako ekizibu bwosanga abaana baffe bano nga basiripulesi kati ye kyasinga okwagala kati omwana kyobulaba abavubuka ennaku zino bagenze nnyo ku bakyala abakulu nakugamba bebalina ekyanadiza ekireera omukazi ng'abadde muna ati abakazi abakulu amatama bagafaako nyera gwe senga tutera okulaba abakazi abakulukulu nga bwajja akugamba naye nefunira omwana siripulesi nina okubeera emyaka 25 kamusanyuse ankala kate musanyuse
nga yawuya kyayagala. Onna mama koja mwana koja, I'm William Minuelo and I'm 18 years old and I haven't played sex before and my girlfriend is boarding. But nowadays I won't have sex and I would like to know that day when you will present in Wobblins. Thanks for the show. Actually for Wobblins side I cannot deceive you that maybe one day njakujja Wobblins naye nga branch ya fe Wobblins jeri nesobola ku confirming anti njakujja yoba osobola okgenda ko ku branch ya Wobblins naddala bobo yagala ddagala oba si kyekyo nkubira nnyonnyola still I can deliver for you. It is the same thing. Nebanga livira ddala eno. Wakaliga bwennyini era basinga obungi abamu obalaba ng'aliwo emasakati ng'olwaleero tufunye incidents mukyala w'ejjinja atukubidde ssaawa ng'emu n'agamba nno kojja nnemereddwa obedde ajagala okujja n'agamba nenjagala eddagala era sente n'asindika ku mobile money n'agamba kumakya emmotoka ekeera ku makya ngenda kuwa driver abazze mu taxi park enamba ya driver yonna mukubire deni yanga yakole ki so olabye nti naabuuse clinic ey'emukono naye yagala liviireyo ddala nga senga yalikoze eki nga yalimuwadde onagamba nti no kojja obuzibu bwange bw'amazzi nagamba amazzi nga yinanga mangi nnyo nagamba naye obuzibu bwe buli nti nno otegalimu ako kasitaaki ke mugamba n'ekyokulala kojja lwaki nze bwe mba neegasse n'omwami ne mmala n'enzijako essuuka ne sitagyolezaawo mpulira nga ku makya nga luumu yonna ewunyanga omusulo okay nagamba Jennifer oyo mulwadde either mulimuko bacteria infection nga UTI candida kabotongo n'ebintu ebirala oba si kyekyo problem kwetera okuva nti nno kitera okusanga situation nti nno system oluusi yeegatta by the way ekyo kitusangiddwa nnyo mu bakyala nti abamu system eno ekola ki yeegatta nebera nti neegatta omusulo n'amazzi aga bulijjo reason being nti abamu ekaka oba abalala tunotwala obudde nga teweegase abalala nobeera nti noofunye bacteria infection nga UTI na buli kimu oba abamu abazaala obubi nozaala bubi wano mu kusindika neweekaka nnyo ne bamala ate ne bakulongoosa wonna nolaba nti nootadde na buli kimu so ojja kujjayo obeere nti nosobola okutunnyonnyola tubeere nga tusobola okukwataganya obulungi ddala onagamba nti no kwojja kwendi kirabika neetaaga kabisi kanjuki kubanga bwenna naaba nendaba enjawulo nagamba kati akabisi kenjuki mba nkeetaaga yes ojja kujjayo osobole okubeera nga ate osobola okkenonera onagamba kocham Daniel what is the normal size of manhood because when I'm normal my man is just small like for a kid when I erect it's 6 inch but my partner says it's enough for her do I need to add on the size definitely omwami omutuufu you have to be 7 inches 0.5 something inches 7 n'ekitundu zengalo za wakati 2 n'akatundu kati abakyala abamu babeerawo ye naati okukola ki okugamba abakyala abamu babeerawo abakyala ye muntu era Mukama Katonda yatonda abakyala nga tetumanyi actually sikwe kyemwagala Mukama Katonda yatonda abakyala nga abakyala asobola okubeerawo n'agumira embeera yonna obe munyigiriza obe koletya embeera tegumikika asenga kibeerawo era kyemulaba nti abakyala bava ewaka n'agenda n'abeerawo ng'omusajja mu mwezi beegatta omulundi ate nga nako awalako oko buwazi kaddakiika n'anyonyogeramu kakunyonyogera bunyonyogezi ka kyapu bakiyita kyapu n'akugamba naye munnange embeera naguma nenkola bwenti kacyapu ako kweka mukyala n'abeerawo n'agamba muno kino nandi yatulidde omwami naye mwatulire ntya byonna kyetugamba nti nno omukyala asobola okubeerawo nga tagambye abakyala bamu osobola n'omubuuza n'omugamba buno kino kimala naye olw'embeera eyiye nagamba awo wenyininyini abakyala Mukama Katonda byabatondera biri ebintu bibiri bw'obeera nga ogenderedde abakyala wanu bapretendinga era osobola okubeerawo osobola okubeerawo ng'omusajja tamusanyusa
ng'omusajja alabira ddala musajja mumpi buli kimu n'agamba akati naye ng'afa akasente anedda kati ate bw'ojjako kano akaaba akawogo ennaku zino ng'omusajja obaddemu n'akawogo n'akulaba nti nno ina access waliwo n'abafoga nti waye kasanfunye wentuula kasita nfunye bwentuula n'agumira kagogo oyo kwegamba bakayita kagogo kamanyi okuba obuggo bubiri omwana n'adduka naye nga omukyala yali amazeeko okugamba nti omukyala yali atuuseeko ku ntikko mubutuufu taso agumira makaago naga nti kasanfunye wentuula era afunawo naye ng'akyamaka ki ebbali onnagamba kojja weewale program office y'embalala esangibwawa kizibu kyange ndi munafu nnyo mu nsonga z'ekitanda nkole ntya John Bosco Mbalala there is no problem actually osobola okugenda ku branch ya fawe y'embalala opposite Balya Plaza ekizimbe tuli ku opposite Muhabs House bova ku Balya Plaza togende eri ku Ntale Road bova ku Balya Plaza waliwo awo kalina eriko Muhabs House ekizimbe ky'aba sister opposite ojja kulaba wooko bwe batunga amaseto bane bw'otuuka bwawo n'obuuza ennyumba za Kimbowa za kojja Kimbowa ndinawo kawa amayumba gange era amaduuka agaana bajja kuba bakulagirira bagambe nti no kiliniki yiyo so gendawo osobole okwejjanjaba nagamba kojja eddagala ly'ekiyondo likola ku mazzi nedda era tukubiriza kunywa ekiyondo ekyo amazzi gasobola okujja naye beba abakyala balina amazzi agawunya gasobola gajja naye kubanga goga bwe gagenze goga sentalinga wali kati bw'osanga situation nti no togafulumiza notagafulumya essaawa eyo bwekangana gamba nti ate bwenegasa enkeera nawulidde nga negakola ne yero negakola kibayita ekipaapi so si kirungi gweobanga olaba sisitimu y'enseke nga si nnungi obanga tolina mazzi gezaako okukola ki okukola cleansing y'omunseke sisitimu esobole okutambulira ddala obulungi onagamba omusajja omukomole n'atali ani asinga mu kisaawe ekyo tekiriko difference kisinzira mu performance mulimu abakomole mulimu nk'abakomole ng'akugamba ntwala eddakiika 2 ate ennaku zino babakomodde na bubi nnyo abamu webityo tebitegeera bwebityo wano ku mutwe eno olabira ddala ng'omutwe eno munene muzibu nnyo nnyo nga talina ate balinga nga banyunyuuse walinga nvuno bakutte emisuwa gyonna ne bagijjamu ki omusaayi ne gidda muli so tugamba nti natirisi gezaako nnyo okulabika nti nno ne bwebaba nga bagenda kukomola gezaako okulaba nti okufuna omukomozi omutuufu ate balansi nga ne sayizi yo kubanga abamu bagenza ate ne bafunamu obuzibu omusaaze mukomola ate ne buzibu onagamba thanks for presenting Kocha. I have a question. How do you start a virgin girl if you want to sleep with her? Actually there is no problem, you can call us oba osobola oteka program y'enkyo olwokubiri ebyo ebibuuzo bwe bityo mwe bigendera program bagiyita ennyonyogeze mu mukwano enkyo olwokubiri ssaawa 5 n'ekitundu ez'ekiro abo ekibanyi we kigwira n'amenvu obuuza direct gyevolaba yo twagyongerayoko ne tugitandika ssaawa 5 n'ekitundu tusuubira okubeera nti no tubawoninga nnyo nti strictly program y'abantu bakulu bokka n'olwekyo enkya essaawa 5 n'ekitundu ez'ekiro era bwetuli wano bwennyininyini naye nga tugamba nti enkya essaawa 12 n'ekitundu ez'okumakya tugenda kuba tuguddewo paka ssaawa 4 ez'ekiro nkugamba bugambi nti no jangu mu Kimbowa Herbal Research Clinic and Training Center Wakaliga branch osobola otutuukirira abali mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo byonna tubagamba nti no teweeganya ssaawa 12 n'ekitundu tandika okutambula obudde buba bukedde bulungi nnyo bagamba ennyonyi enkeeze yeri ensiriŋŋanyi ffe tugenda kubeerawo ttiimu y'abasenga bonna mwemuno okubeera nti no mwabagadde okudetoxifyinga okwejjamu ebicaafu byonna nti nate niyagala kujja mu bicaafu mbigere ngezezaako okunywa ku ddagala mbadde addicted ku ddagala bwe riti mbadde mmira eddagala bwe riti okumala ebbanga ndi mulwadde wa asima ndi mulwadde wa kino sindifo ezakendera mubiri buli dakiika mba njagala kwebaka nsumagira buli kimu kyonna so beera nti nosobodde okujja tubeere nti no tusobola okukwataganya byonna tugenda kuwummulamuko katono nga tugamba nti no ffe aba Kimbowa Herbal Research Clinic and Training Center Wakaliga branch tugenda kuwummulamuko so bw'oba oyina ekibuuzo kyo kyonna kyosindika sindika message y'oku 0706 9 8739 0706 9 8739 njajja kuddiramu eri 0706
kyenda 873 neze simu zonna osobola okubako okwo ng'olina kyonna kyoyagala okubuuza nammwe abagamba nti nandyagadde meseji yange bweti nagisindise naye njagala esomebwe noba ng'olina kyoyagadde okwogerako okwo nange kweno yenyini esimu gyosindiseeko meseji ate era osobola okunkubirako okwo mu kiseera kino nobeera ng'osobola okwogerako nange tugenda kumulamu just eddakiika emu yokka tukomawo tukyatambulira ddala paka ssaawa 7 sindika meseji yo ate bwe tuba tukomyewo meseji ziri direct nnyo buuza ekibuuzo kyonna kyosindikako kyobuuziza tugenda kuba tudda mu message zammwe zokka zokka katukomewo oluvannyuma lw'obubaka buno. Good morning. The way you look the way you smiling, I love your movement, look motion, and I love your pieces, give me that apple, I'm a in a ketchup. Give me that apple, I'm a ketchup. Yagala ketchup, I'm in a ketchup. Yagala ketchup, mabenzera no chips na ketchup. Oli mulungi kwebekoza byabiki obunyana mulungi oli nene onasula kote onaleta yacheno tunayakachi uchateke wangwene mabenzera no chips na ketchup. Give me tits, oh, take it like give me love, international.